obwavu bukuluma katukyusa idea nga bw'olaga nti ebyobukulembeze ffe Abaganda tebabitwagalamu era nga bw'olaze nti bavudde n'ewaabwe batulumbye nedda tutandikewo job creation tufokasinge creatinga emirimu kale twadvocatinge kwekyo kubanga singa gibaddewo nga n'ebyokukola weebiri kasiba nte Moses nkukakasa singa toli mu mpewo kulekana naye National Unity Platform eno gy'ovuma mbu teyina mugaso era teyina kyeri Segona siye yakulunza embizi era tebana mugaso goloza yazigula ku kaadi ya DP yazigula ku kaadi ya National Unity Platform nazikulunza era o National Unity Platform tesaanawo obugalo esaanawo obugalo kakati eyo nkola ey'abasajja bano ey'okwerimbikanga mu Buganda nga baagala okuyingira naye bwe bamala okuyingira babusibira wabweru gwate essaawa eno Lubongo yatayinza kubeera kizibu kya Buganda kusinga Sam Mayanja. Sam Mayanja yatuuse n'okulaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa eyatuuse okuweebuula nnyinimu era yatuuse okugamba n'ebitongole bye biveewo ebikuuma ettaka. Buganda Land Board entuufu va ku zino ez'abaana abaliwo. Buganda Land Board entuufu kwe kutudde Buganda. Buganda Land Board entuufu kwe kutudde Buganda. Sam Mayanja yagambye nti Buganda Land Board eveewa. Kakati n'olabanga ekyo kyo toyina kukyogerako. N'olabanga ekyo kyo toyina kukivumirira. Kyokka nga ne w'oyagala okukiikirira liba ttaka lya Buganda nga bw'ogera ettaka lya Buganda. Buganda teri mu bbanga. Buganda etudde ku gurawundi. Kyekyo ky'oyagala okunoonya ky'otalina w'ogenda kukikuumira. Ffe waffe Buganda tetukunoonya lubaale nga tetunnazimba ssabo tugenda mu muteeka. Kakati essabo liteekeddwa omuliro. Naye gw'osaba mbugo kukuuma lubaale w'ogenda mmutuuzaawa. Buganda Land Board yiyo bagikubye. Oba Obwakabaka bwa Buganda Sam Mayanja n'atuuka okulengeza Ssaabasajja Kabaka n'amutonnyesa ati mooli. Ne wabaawo bannaffe abalala ab'eddiini ne balengeza Ssaabasajja Kabaka n'atonnya mooli. Kyokka mmwe abalwanirizi ba Buganda era ettabaaza bweppo n'essuubi lya Buganda nga musirise busirisi nga bwe mujja okwogera mwogera ekintu kimu. Lubongoya bagenda ssanyawo Buganda. Ba Lubongoya bagenda ssanyawo Buganda. Kakati Lubongoya ayinza obutasanyawo Buganda kubanga twalina omusajja mu Gyekyenda bamuyitanga David Ochenge, mu Luganda Daudi Ochenge. Yabeererawo nnyo Ssekabaka Omuteesa. Abaganda mmwe mwennyini mwabaatunda Ssekabaka Omuteesa era yattibwa lwakwagala nnyo pulezidenti we era kabaka we Ssekabaka Omuteesa ne kimutwala ezzira kumwa lwa Ssekabaka Omuteesa naye ng'abatunze Ssekabaka Omuteesa be Baganda. Kakati Lubongoya ono gw'ogamba nti kyekizibu kya Buganda, baana ba Buganda bameka bajje mu kkomera wajjayo bameka? Baana ba Buganda bameka golowooza abakeera ku makya nga balina okukubira kansa essimu nti landiroodi angoba osasulira bameka? Baana ba Buganda bameka olunaku olwaleero abasoma naye nga basoma lwa Lubongoya bwe gw'oyita atali weewaffe bameka abasoma ku lulwo? Nabagamba omwana wa kitaawo atalina kyakuyamba tomuvaluwinga ng'okusinga mukwano gwakuyamba era abeerawo. Mbuyeko ki? Omwana wa kitaawo atalina kyakuyamba tomuvaluwinga ng'okusinga mukwano gw'abeerawo naye mubanga mwali yonka mwenna naye nga talina kyakuyamba tomuvaluwinga nga okusinga mukwano gwo abeerawo kubanga awo bwe twali yonka n'eddogo baloga. Ne weesanga ng'ate ettuufu lyo livudde muntu w'ebbali nnyo mwabaffe tubanga twabalemu bafunamu. Era nga twabalemu banoonyaamu kye twagala nga mmwe mutukonzibya notukonzibya katugezeeko. Tetuli ppeesa lya ssaati. Tetulina kuyingira mu kituli kimu mutukkirize.
tugezeeko ku bantu abalala abatulaze ku mukwano era abatulaze tulumirirwa nga ne bwe tulwala be baleeta empeke baba be baleeta akatunda abaana baffe bamulekwa be baba tuyambirako nga n'abeetaaza okudduka okufuna obujjanjabi bw'eggwanga nga baana ba Buganda ojja kwesanga nga bano bannaffe ba Lubongoya be babeerawo nga bannaffe bali mu mbizzi bali mu malwa. Gw'okimanyi nti omusajja asobola okusikiza ogutali musaayi gwe eby'obugagga. Gw'okimanyi nti taata ayinza okuwa omwana omujja na nnyina estate ye nga yayina gitambuza wadde nga si wa munju gwe n'ogenda mu kkooti ono gwe bawa estate si mwana wa taata ono gwe bawa estate si mwana wa taata because kitaawo yakususse mmwanyi ng'akitegedde toliimu mpeke toliimu nsa. Kakati omuli w'embizzi tubadde mu kalulu k'ekawempe nga bannaffe bakubwa bannaffe bawambibwa omuli w'embizzi ng'ali wa Kyusa alya mbizzi ali ku papa anywa mwenge. Tuleke ono abadde mu lutabaalo olw'okuleeta Nalukoola omwana wa Buganda amuyingize Parliament tugenda oyo omuli w'embizzi. Ddala gw'Omuganda Lubongoya mubi nnyo mu effort ye yonna ey'okuleeta Nalukoola omwana wa Buganda ayingire mu Parliament okusinga oyo omuli w'embizzi. Kiki yakoledde ye nga n'ekintu ekitono ekyali badde kyeyakolera yali ambulance yagitwala ali wano kakati ayasama abimba ejjovu alinganga gwe batuga. Lubongoya ngenda kukutuka naye bannange Lubongoya ngenda kukutuka kuddiiru ki mukwano gw'otaalwalangako naye mulwadde munno olyoka okutuke naye balwadde banno tugambe titomanyi gye bali bw'olina okukutuka nabo tuwe ku Joyce nga gwe muganda munnaffe gwe tukufunyemu oba ffe tuliwo okubateekerateekeranga na kubateekerateekera ddiro mmwe mujje mulye ffe ne twera ennyumba mwe ne mujja ne mutuula ffe ne tulima ne mujja ne mulya mbukasiba nte Moses omu abeera mu Parliament mpulira nga Buganda ekiikiriddwa bulungi kyokka nga Ssaabasajja Kabaka bamutwala mu kkooti nyinimu nga Ssaabasajja Kabaka bamugamba ettaka siriyo eryekaazi nga muganda munnammwe sifuddeyo bawawa naye ng'alina amannya ga Buganda ye Saamu Mayanja ng'ali ku Ssaabasajja Kabaka Voola Lubongoya kyatakolangako then nkyawe Lubongoya ngende nene nga jaba oba nkyawe David Ochenge Daudi okusinga mmwe abatunda Ben Kiwanuka abatunda Muteesa era abagamba n'obote temundu eri amasannyalaze soke tugajjeko olowooza ali mulango ye yamugamba oba Baganda 5 ze Buganda njagala naye saagala nnyo Baganda kunsemberera nanyuwa n'ezo emboozi zammwe fa Baganda fa mmwe baani abambejja b'omu bigambo era abalangira b'omu bigambo Vetusinga obunene, vetusinga obungi, vetusinga obunene era n'ebifo by'e Buganda birina kubeeramu Baganda kyokka nga obwavu bubula kubabbya abantu b'ewammwe ng'endwadde zibula kubatta abantu b'ewammwe naye nga mmwe mwenyumiriza mu kimu kubaggulira nzigi era abalala n'obawulira nga bakayana lwaki mu kabineti temulimu Baganda bakolemu ki mukye mugamba mwagala kubeera mu kabineti oba mwagala kubeera ku kabineti ebintu ebyo bibiri byanjawulo okubeera mu kabineti n'okubeera ku kabineti mwe muliko amadde okulwanirira okubeera ku kabineti nga ne muganda munnammwe bw'abeera ajja ate ye mmwe abeekuula omuziziko ogumutegaatega enteega bwe kibanga byakwagala Buganda ng'era Omuganda wonna waali tumuwa omukono kubanga mwana wa Buganda mwe musiba mwana Besigye nga Kyagulanyi mukuba kakati mmwe tubayite kye basiru nga mmwe oba ye Besigye waabwe tewaliyo bajjeera erukungiri ekyo nno nange nja kiddiŋŋana kubanga kye mukozesa oyagamba nti Lubongoya talina kuleeta kwesimba wano kubanga n'ewaabwe beetaaga change naye ate eya Besigye agivugira wammwe weewuunye so si kikyamu okugivugira ewammwe kuba nakyo kitundu kya Buganda naye Abaganda kakati muddeemu amagezi ag'ensusso nammwe mugende mu bitundu byabwe baabagobayo